ng'abasinga bimanyi okumala ebbanga lya myezi 2 nga ngulubadde ekirwadde ekyangwira ekya okwata ku spinal cord era disiki eri wakati w'eggumba eribayita C6 ne C7 ku spinal cord neseseetuka netandika okunyigiriza nerves ezisapulayinga omukono n'ebitundu ebya waggulu nenfuna obulumi obw'ekitalo. Baganda bange, gwe wenna ali eyo fukamira okwate emikono ogisse maaso bw'obanga oli mulamu weebaze Katonda. Naye nkugamba ekigambo kimu kyokka nti osaanye ofukamire wansi buli omu ateeke essaala, ateeke musajja mukulu Lord Mayor Elias Lukwago mu ssaala ze. Ekituufu kiri nti embeera gy'ayitamu si nnyangu akamu n'ak'eddagala. Nina akatambi ke ŋŋenda okukuwa ekyamazima olabe embeera gy'ayitamu. Bw'oba wa luganda oba wa famire toyinza lemwa kuyungula ku zziga. Ajjukira nti ono ebimu ku ebyo ebirwadde ebigenda mu maaso n'okubeera nga bimubala embirizi kwe kuli ekirwadde ky'okubeera nga tasobola kussa bulungi. Kye kimu ku ebyo ebirwadde ebikyasingidde ddala okubeera nga bimufuukira ekizibu mu bulamu bwe. Baana ba taata, njagala ogende mu maaso n'okubeera nga wekkaanya, naye nkusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu nti vidiyo eno sooka ogimpere like nga bw'eri enkola yaffe, commentinga, sharinga etambulire ddala n'omulala asobole okugenda mu maaso n'okubeera nga agifuna. Nzikiriza ngende mu maaso n'okubeera nga nkuwa akatambi kano naawe obijjemu ate oba enjawulo. Nkuleetedde sitooru endala bamafiya abawamba CBS bamaze ne bazuuka. Byonna mbikuleetedde just nkusaba busabi nzikiriza wano we tuba tetutandikira, naye omutima omunafu nkugamba kimu nti weesibe 3. Mala ebbanga nengenda mu malwaliro agawera, Lubaga Hospital, Nakasero, Kampala Hospital, nengenda e Nairobi bamiro surgeons abawera ne banneekebejja, era MRI ne tuzikola emirundi 2 byonna nga biraga nti nina disc bulge oba herniated disc eyagejja ng'enyigiriza nerves spinal cord ne nerves. Ne basalawo tukozese ze bayita conservative methods okusooka nga mwe muli physiotherapy oba kwe kubanga baba abasawo ab'amagumba abakola ki abo abanyiga abakola buli kimu okulaba nti bagatereeza nkibeerako okumala ebbanga era nga ndi ne ku pain killers ezimu kuzisinga okubeeza amaanyi okubanga nsobola okukakkanya ku bulumi obw'ekitalo. Kituufu nafunako obuweerero era ebbanga lino lyonna lye mbaddeko nga buli lunaku mbeera ku physiotherapy, ndi ku pain killer n'obujjanjabi obulala. Naye akaseera katuuse era okuddamu okukola evaluation nekyesangibwa nga yes obulumi bukkakkanyeemuko n'enkyukakyuka ntonotono weeri, naye abasawo abakugu ab'e Nairobi wamu n'abeffe wano e Uganda nga kwe kuli n'abasawo abakulu e Mulago Hospital ba neurosurgeons basalawo nti eggumba eryo tugende baliggyemu bateekemu implants bakole surgery, tukole operation gye bayita ACDF, anterior cervical discectomy and fusion, yokusala kugenda paka ku mugongo oyita ku bulago eggumba baliggyemu basobole okuteekamu ebirala cartridges endala zisobole okuteekawo. Ekyo kiyinza okumpa ku buweerero. Twakkiriza wakati mu bulumi obw'ekitalo kubanga twali tukkiriza tusooke tubeere ku conservative methods physiotherapy, naye tewakyali kyakkola. Basazeewo ngende Buyindi mu ddwaliro erya Medanta okulaba nga gye bakolera surgery, era kijja kututwalira ennaku nga 21 ze baatugambye nga tukyaliyo. Neebaza bonna abakoze kyonna ekisoboka, abasawo abakoze omulimu guno wamu n'ekitongole ekya KCCA
nga bakwataganye ne UAP Insurance abagenda okusasula ebisale byonna ebyetaagisa mu process eno. Tusaba Omukama atutambuze bulungi n'essajja lisobole okutambula obulungi ate era tusobole okukomawo nga tuli balamu. Tusaba bannakampala ne bannayuganda bonna twongere essaala tulaba nga process eno Omukama agituyisaana. Amen. Embeera ya Elias Lukwago Lord Mayor yo si nnungi yadde n'akamu wabula tugende bugenzi mu maaso n'okubeera nga ate tumusabira essaala sajjala egende mu maaso n'okubeera nga etambula bulungi kubanga agenda mu maaso n'okubeera nga atwalibwa mu ggwanga lya India okubeera ng'afuna ate obujjanjabi obusingako awo n'okugenda mu maaso n'okubeera nga alongoosebwa. Tusaba busabi Mukama ate sajjala yebeere successful agende mu maaso n'okubeera nga atereera bulungi nnyo nnyini ddala. Kakati nno njagala okutegeeza nti Sheikh Ashraf Dembe musomi wa dduwa akugamba mukubireko ku ssimu esembeyo 11 ku screen akoleko gwe alina ebizibu eby'enjawulo olina amabanja gakususseeko waali ogenda mu maaso n'okubeera ng'ensonga ezo zonna azikwasaganya butereevu nnyo nnyini ddala. Kakati nno olwaleero musajja mukulu Medin Sereko akiguddeko bw'abadde asinkanye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abaana ne bagenda mu maaso n'okubeera nga bamuyisaamu eggaali. Ono nno waaviriddeyo n'ayogera ekyama nti CBS tekyali mu mikono gyabwe nga bo wabula yatwalibwa dda era byonna biri mu katambi kano kegenda okuzannyira mu ddakiika nga emu yokka bw'eti. See that there's sign for the room. You don't know Come down by itself. Sikumanyi ekiriwo wadde ogamba ki wadde ogamba ki mbuulira nekupeji yonna jja nenkuwuminga nsereko muyina vulugu gwe mukola wallahi tulinatya nze sereko mmanyi sereko todduka sigowandesewo nsereko todduka nze njagala kuba pulezidenti tomuyita pulezidenti nga bwajja ku CBS waayo obadde kinaawe rediyo yange abeera ku rediyo kyendala kojja abeera ku rediyo kyendala kwabeera rediyo yange gamba buuza mayiga nkugambye ebya Sereko ye eggaali bagimuyisizaamu wabula waliwo akatambi akagenda maaso n'okubeera nga kasaasaana ku mikutu nga kwankwasizza ate ennaku nange ne ngamba leka tukasharingekoko nammwe. Omusirikale omu bambi ng'agenda maaso n'okubeera nga bayita mu mbeera ekituufu ekaabya amaziga nene tugamba lwaki ddala ensimbi y'omumusolo ng'etokomoka bweti nga waliwo ne abeeyita katiba 5 naye nga ddala lwaki omukuumi w'eddembe babeera mu mbeera embi ekaabya amaziga okutuuka ku ssa nga lino. nze mbadde sinakola kazini Afande, I'm in the barracks. I have come to check on my friend. Now it has rained. Afande, I need a boat. Sina way from Afande. This is somebody's house. This is somebody's manata. Afande, seriously. Museveni Yoweri Wangala kubanga afa abantu abaavu tuli bulungi nnyo kubanga sente ezitwala omwana ku design and fashion sizirina naye ekitiibwa n'ettendo kya Museveni kubanga ffe abantu ababeera ku nnyanja tuli bulungi tulya tunywa neneebaza Museveni nga siyina kyennyongerako siyina kyennaleeta kebe mpeke y'omutwe sagigula wano
naye Mukama Katonda awangaze Museveni ekitiibwa ne Omanyi omuyimbi omu yagamba nti bw'oba okaaba akaabira mu kisenge kyo ekituufu kiri nti eno Uganda olemwa. Eno abantu bali mu mbeera embi bw'eti kyokka waliwo oli akulaga nti yali proud nnyo n'olw'embeera embi gy'abeera mu kakati nno ye ono gwe bawadde obwa assistant RDC si wakussa mukono atuyiwamu buli lunaku olukya ate maawe ono ensaba kunabi ye agambye teriyo yamutwala mu kooti era agamba ebyo byammwe wabula wakufaafagana na buli agenda mu maaso n'okubeera ng'amuyisaamu amaaso kisa kya Mukama. Naye waliwo abantu kye batannategeera bulungi era kye beewuunya nti omusajja yakuba omukunami. Kati bw'oba ekigambo kino nzize bannamawulire bangi bakiteekeddako omulasa naye sina muntu yavayo n'agenda mu kkooti ate nze navayo ne neetonda. Weetonderawo? Navayo neetonda lujjudde baluwa nagiwandiika neŋŋenda nenkola vidiyo nawandikira Katikkiro baalisiivinga n'ebirala newe mpandikira n'Obwakabaka era tebanziramu nga tebalirudde kunsisinkana antiiru. Kakati bwe kyakosa neetonda fine. Ekyokubiri ebikolwa ebivve ebisinga kye nakola bye bingi muli okutta abantu era abantu bakoma mu society. Oli yatano tegedde bulungi ebivve ebisinga kye nakola bingi omuli okutta abantu okozesa obyemundu okuwamba obwana obuto n'ebirala. Kakati ate ekyo tekina bwe kyakosa kuba teri yagenda mu kkooti. Abantu babasirika bayita basiru. Okusirika kirala kati Seguya mujemba mutuna mu kya Mukama bwe buweereza era omukulembeze w'eggwanga agenda okukulonda atunulira ebintu bingi afuna lipooti nyingi tuyinza okukola ffenna ebyo ebyawukana n'ebyenkana eyavumye eyasse eyeyambudde eyatuze eyakutta omwana byonna bibi naye ekikulu kiri nti ate kiyinza okuba nga kino ekifo kigenda kuyamba n'ekisa kya Mukama okukula oba luli abadde amanyi talina amukwatako kakati olina etteeka erikufuga oba omanyi teriri oyogera byokola byoyagala onywedde omwenge ebintu bingi bwe tunaba twagalako ey'ensonga tuligyogerako. Abeemulugunya bonna mufuna ne pulezidenti naye nze nga pulezidenti Museveni tanasazaamu buweereza bwange nja kusigala ndi assistant RDC era banaakola ebivvi nja bakwata naye nga kikulu kiri nti omulimu omukulu ogutututte kulwanyisa buli bwanguzi ekibba ttaka n'okumuberezinga abantu baffe n'okubasomesa projekiti za gavumenti zenkulu mwalabye batandisa projekiti nyingi. So bwekyanga mbadde ssente w'abavubuka ekifo kye mbadde mu kisinga kino kubanga wali mbadde independent management n'ebirala naye kati kino olina ebintu bingi ebikufuga otambula ku puroguramu ya gavumenti kubanga olina okukola n'ebirala. Ate oluusi ebitukozesa ebintu bwe bityo omuntu n'ovaako n'onywa omwenge maabasunguwadde kibiki n'okola ekivvu bulwa bikolwa naye kati olwaleero otulaba nti RDC kijja muswaza omusanga mu bbala ng'atamidde. RDC kijja muswaza omusanga n'obuwalawala. Akati singa nali RDC ekyo nandikikoze nandigambye waayo RDC n'abuzaawo naye oluusi kyangwako ng'omuntu actually let me make a real statement bekyakosa munsonyi kyemanyi Seguya singa tewansonyiwa singa tewampisewa wagwa omu ku basajja abaganda ddala naye singa tewansonyiwa naye ate abantu era ndowooza bayiga okusonyiwa. Njagala kwebaza Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda akwata ebintu ekisajja kikulu asooka n'anoonyereza kino kibaddewo naye kibaddewo lwaki buli yanneebaza ku kikolwa kye nakola eky'obwegugiifu yali musse. So abantu balokoka nnyo abasumba be mulaba mwabawulira abasumba abalokose abamu baali babbi baali batezi ba ku nguudo kati basumba betu praising. So when something happened abantu yiga okusonyiwa ekyo kye kisooka era omuntu anaakola yeetonda. Actually Buganda did not get interest mu kikolwa kya kubanga kyali tekibongerako ate kyankuba nnyo wala kubanga nalemala okuva mu ttamiiro nendabanga nange kinkubi. Yeah, that's what I can do and I'm going to serve and I will serve. Bintu bingi ebivuddeyo mpulidde abagenzi mu public service mpulidde abagenzi mu court you go as long as President Museveni is the president of Uganda. He's the one who appointed me, he's appointing authority. I will be the RDC of Gomba. Ekyo kibakakasa. Kalisa. Ate Seguya ne basubira RDC
ndi mwana nzalwa y'eggomba nja kusigala mpeereza as long as President Museveni is in chair, as long as government enalimu ekyalimu nja kusigala mpeereza abantu baffe. So kino kibadde kigenda bayambako okulaga nti omuntu alina title era kati ayogera ng'omukungu. Ne bene n'abasiri RDC, still I will fight for my people. I will fight all the best or to serve the Gomba people. Era mbadde mbalwanirira. Kyowakola ab'eggomba bakiraba bati. Teri ekisanyukira, tetuyinza kudda mu lugambo, teri ekisanyukira. Kabe mwana wange, kabe mukazi wange, okuleka omusiri yasanyuka. Era mpuliddeyo ndabye ku social media nyingi, he was rewarded. Then those are fools. How can a president accept such thing? So it was a shame, it was a condemning act, it was bad, it was a totally foolish act. Ekyo kye nsobola okugamba eggwanga. Kyagwawo. Kati okolera abantu. Kati nkolera abantu. Ekirala ekisembayo mujje mu buweereza. Omuntu yenna eyeetantala okujja okutabangula Gomba nga ndi RDC oyo kaweddemu. Sijja kutiisibwa. Omanyi waliwo bano simanyi Jeno gundi akubye, manya omukungu wa poliisi akubye, please, I'm your boss. IGP nze mukamawe. In that area era bwajja basooka kwaniriza nze. So kati nze gundi akubye okuleka nga president akubye. Kale giro gyewera naye bangi tubalabyeko nga bamaanyi nga babitiibwa ng'ensi eno yonna ebatiira ng'ebafukamirira ne kaakano tebakyaliwo era tewaliwe tukyabalaba. Akuma atakumira mpeera mubere bulungi baana ba taata ate era mbagaliza bye munjagaliza wabula tugende mu maaso n'okubeera nga tusabira eggwanga lyaffe. Mbakubiriza nnyo okwagala nnyo ensi yammwe n'okusinga bwe mubadde mu kirowooza. Bwe bityo kale mubeere bulungi ate mweraba banywanyi tusinkane ate nkya yenkya.